Government ng'eyita mu kitongole kyayo ekya National Agricultural Advisory Services Naads mu bufunze etandise okugabira abalimi mu kitundu ky'Elango ensigo ya sunflower ey'okusiga mu sizoni ey'enkuba eno mu kaweefube gwe baliko ow'okwongera ku bungi bwa butto mu ggwanga nga bayita mu birime ebisobola okukamulwamu buttono. Ttani za sunflower 72 ziweereddwayo eri abalimi abanene Ssekinoomu ko n'abo abeegattira mu bibiina eby'enjawulo. Oluvannyuma lw'enkuba okutandika okutonya gavumenti ng'eyita mu kitongole ekya Naads etandise okugabira abalimi mu bitundu by'Elango n'akyoli ensigo za sunflower basobole okuzisimba mu budde. Kino kitundu ku nteekateeka gavumenti gye yatandika omwaka oguwedde ey'okugabira abalimi ku mutendera omunene n'abeegattira mu bibiina ensigo n'endokwa z'ebirime ebivaamu butto okuli soya, macadamia, sunflower ne Bukedde okwongera ku bungi bwa butto mu ggwanga. Gavumenti abalimi basasulirako ebitundu 7 ku buli 100 ku bbeeyi y'ensigo olwo bo ne basasula ebitundu 3 ku buli 100 byokka oluvannyuma lw'okukongola. Abalimi ba sunflower mu disitulikiti y'Ebira abeegattira mu kibiina ki Eroten North County Oilseeds Farmers Cooperative Society Limited nga kino kirimu bammembe 2610 be bamu ku bagabanye ku nsigo za sunflower nga zibakwasiddwa Dr. Charles Ben avunaanyizibwa ku by'ensigo mu kitongole kya Naads. Ajok Samuel ne Dennis Okwera abakulembeze n'abalimi mu kibiina kino basiimye enteekateeka ya gavumenti eno ebawebudde ku bbeeyi y'ensigo mu katale. This selling farm is Naads Secretariat in collaboration with Naads office layer. That is why we are seeing these seeds here. And our farmers, they are very happy. We are seeing it as a turning point to the next chapter. Ojoka agamba bakoze endagaano n'abalimi enaalungamya ku ngaba y'ensigo n'okubanoonyeza akatale. Last year we distributed seeds to our farmers and we connect them to tropical holding to buy our seeds, and the process is going on very well. Innya Martin Kakembo nga yatandika ekkolero erikamula butto mu sunflower agamba nti akamula ttani esobamu emwera nti akatale weekale nga buli liita etundibwa nusu kakaaga. Yaloko hybrid ilukumi na nya kwa 15 right now oyiro okutunda lokale wano ati abantu batutegedde nti wetuli era tulina abantu abatumanyi bakuba amasimu oyiro gyali alaze obugubi bwe bayitamu olw'amasannyalaze agavaavaako. tutuvaako tetukola ennaku 3 days no tewali power ate olina okubeerawo olina okuliisa abantu abakozi. So, Masanyalaze is a problem. Akechinis nga yakamaliriza emisomo gye ku University ekyambuga ne Akero Rubina abamu ku basuubula n'okutunda butto wa sunflower beenyumiriza mu bizinensi eno. The reason why I've chosen this business because it is a everyday business. People cook daily. That is why I never wanted to be employed somewhere. I wanted to start my own business as I wait for my graduation. Sunflower cooking oil has really improved on my life. It has improved on the life of my family. It has also helped me paying my school fees, paying for other siblings of mine. Dr. Charles Ben ategeezezza nti ttani za sunflower 72 ze zigenda okugabibwa mu sizoni eno mu bitundu bya Chole ne Lango. This is the best season for the production of sunflower. So we try to put maximum effort there. So we are giving 72 tons. Agamba kibazaako kwe kuyamba abalimi okufuna ebyuma ebyongera omutindo ku kirime kino. Processing facilities so that when the farmers produce this sunflower, they are able to process them and get oil out. Adrian Bwani Kabale yakusakidde ekkuliro lino ku Bukedde TV. Crystal mineral water. Abakuba bagala okumanya gwani era ozzo otya okubeera wano. Amanya nze Kingi David. Nzize wano ku mukolo gwa David Kaweesa. David Kaweesa nze musumba we. Naye abaazaalibwa Katonda yajja otya okukwatagana ne Proscovia. Mutubuulize. Okuwanga obujulizi nga nze bwe mbagambye. Zizaali ssaawa 2 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano mu 1988 nakkiriza Yesu okubeera omulokozi wange. Naawe osobola okugambanga abantu ennaku z'omwezi
zaali 18 omwezi ogw'omunaana 2023 ku mukolo olwokutaano.